Muhoozi aliko Genero gwe yasibye era nga ono munnange ekyamusibisiza bubbi bw'amafuta naye munnange awo wennyini nnyini Bannayuganda we baatandikidde atakikolangako yabeera amukuba ejjinja nga bwe tugenda okubeera nga tubiraba. Kakwenza atubuulidde munnange ensonga eyavaako Rwanda okuggalawo booda yayo ne Uganda. Munnange lwali lukwe olwalukibwa nga lulimu ne Gen. Museveni kennyini ne Muhoozi yali waali ng'atudde. Kakati Ssemakadde bw'atyo essaawa eno ali Mutaala akyafunyemu kabembereza kuba kkooti yayimirizza emisango gyonna egyamuddusa okuva wano mu ggwanga okugenda mu buwaŋŋanguse. Okay, tutandikirewa muganda wange gwe ampuliriza wano ku Uganda at large. Mu ssaawa eno katusooke tuyisewo akatambi kaffe naye ng'ate kano nakutegeeza tekaba tekakwatagana na mboozi yaffe eno lwakuba nti munnange bibeera bitambula ng'era weebiri era olumu biba byayogerwa era nga twabiwulira. Kuba ekisookera ddala nze sinnaba kufuna kintu kyonna kuva mu paalamenti ya Uganda. Tewali. Ekyokubiri olugambo nze lwempulira lugamba nti nno baalina be basiima olw'emirimu gye baakola ate nze sirina gye nnakola. Leero lwenjogedde mu paalamenti luli nalayira luli nafuna bufunyi alternative budget. Kati nze sirina lwaki nsiimibwa era waliwo bannamawulire abamu njabba kuva mu mbuga z'amateeka bwe nnaaba sibasonyiye okugamba nti bame ba paalamenti 529 buli omu yafunye miliyoni 10 nga nange ombaliddeko nze oba nkozeeko kalebule wattu nze naakajja temunteeka mu bintu byammwe. All right. Njagala okimanye nti aba maintenance palace bano balina solar systems ez'omulembe, balina ebyamasannyalaze ate balina n'ebyamazzi. Bano nakugambye balina pampu ez'amazzi nga zikolera ku solar. Ate era munnange gwe bw'oba oyagala security cameras nga za solar zikozesa masannyalaze ga solar nazo munnange bazirina era basobola ziconnectinga obulungi ennyo okukozesa n'ebyamazzi okubeera nga babikwasaganya basobola obiinstolinga basobola okuinstolinga ebyamasannyalaze teri kye batasobola gwe kasita baba nga bakikutegeezeza nti bakirina kugambye balina ebyamazzi balina ebyamasannyalaze ate balina solar systems zonna. Okay, Hillside View Apartments gye balinye wali ku kasozi jjanye apartments zirimu buli kimu era gwe munnange bw'oba oyagala apartment tukira aba Hillside View Apartments. Zino apartments zirimu buli kimu wali ku Ntebe Road kwe ziri Kasutuke Kajjansi Namulanda oba Ekitende Hillside View Apartments. Tetugenda kulwawo okoleko kutegeeza omusawo Dr. Jali gwe amwagala munnange ku birwadde ebyenjawulo. Ennamba zange ziri awo emesembyayo 7 ate ne Timo Property Consultants Limited nabo gye bali nnyo ku lw'ettaka gwe ayagala okugoba ku nsonga z'ettaka ebyapa byonna munnange basobola okubeera nga bakuwa amagezi wamu n'okukwasaganyizaako. Okay, munnange Gen. Muhoozi aliko Genero omulala gwe bayita Ruheesi gwasibye munnange ensonga yaki? Ensonga ya bubbi bw'amafuta. Kakati munnange agamba nti General wa UPDF ne yakwatiddwa ku biragiro bya Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Forces era nga amannya ge ye Major General James Ruheesi. Bw'ati munnange kigambibwa okuba nti ono yakwatiddwa ku nsonga za kubba amafuta emyaka 3 abadde nga ajja agabba. Era Muhoozi yagenze ku mukutu gwe gwa X n'awandiika bino byonna n'agamba nti yeebiwandiiseko nga tutegeeza teyatubuulidde identity eya Genero ono naye munnange ensonda nga bw'ozimanyi bezino zasobodde okubeera nga zimutegeera nti ye Ruheesi era nti yabadde yakwatiddwa wiiki eno yennyini nnyini era ali Makindye Military Barracks gyali eyo gye bamusibidde oluvannyuma lw'okunoonyereza era nga Muhoozi yalagira nti banoonyereze. Kakati ono nti
ali wamu ne Kano David Kidega. Bano bwe bati bali mu nkomye naye kwegamba nga oyinza okubuuza nti bano babbye amafuta genkana ki, naye kigambibwa okuba nti ono okusinziira ku dependable military sources bagamba nti Muhoozi yafuna reports ez'obubbi bw'amafuta mbu ku Uganda Rapid Deployment Capability Center URDCC wali ku Gaddafi Barracks e Jinja, era nti bino byatandika Brigadier General Peter Omala nga akomyewo okuva e Somalia okubeera nga taking over URDCC. Kakati munnange nti bano okusinziira ku report baga nti amafuta agabeera eyo gabeera ga emergency, gabeera ga emergencies nti singa wabawo emergency kali kwegamba nti amafuta gaba bwegali. Kakati eyo gye bagapiikinga naye nti Omala bwe baamu appointing okureplacinga Brigadier Rohesi, kati awo ebyama ne bivaayo okusinziira ku officials mu kunoonyereza, era bakitegeera nti tebakizuulira nti facility eno nti ng'erina okubeera nga efuna liters emitwalo 2 egya petrol wamu ne lita emitwalo 3 egya diesel buli mwezi. Naye kigambibwa okuba nti bano muganda wange babadde lita omutwalo gumu n'ekitundu zonna babadde bazibba bubbi. Babadde bazibba bubbi, era nti okugeraageranya bagamba nti babadde bakolera ddala akasente kangi nnyo, era nti mu myaka egyo gye basuubira okuba nti nno gye babbira sente ezo mu diesel badde bakabba akawumbi kamu ne milioni 7, ate mu petrol kitegeeza akawumbi kamu ne milioni 8 mu myaka egyo gye boogerako 3. Kale bw'atyo Muhoozi n'amukwana. Ne kati nga Muhoozi amaze okubeera nga anyweza ono abantu ne bamutandikako nga bamugamba nti baatugamba wano eruweeru Bobi Wine nti ekirombe kya gold kikitaba kikyo kya kitaawo kya maamawo kya mwannyoko kya bakojjaabo batata b'abato, gwe ekyo okyogerako ki nga temwarespondinga awo? Ate era n'ebikwata ku ndagano z'amafuta aga Uganda ge boogerako ebinyola eyo nga byo tebimanyikiddwa, abantu babuuza nga bamugamba nti obugagga bwonna bw'olina ggwe oyinza kunnyonnyola otya gye wabujja, oba kitaawo gye yabujja, oba ab'eŋŋanda zo gye baabujja, nammwe eggwanga muli bbi okulikaliza obukaliza, nti omubbi tasobola kumalawo bubbi, tasobola, mwenna muli babbi. Era nga bantu bagamba ani atali mubbi ku mmwe, mwefuula bwefuuzi, naye nga obwo busente butono nnyo ku mmwe ate ze mukoze eki, ye ate enguzi gye muwa ssente muzijjawa, ebu bonna bubbi. Muganda wange bannayuganda si bangu, naye nga bigambo bya bannayuganda muganda wange bamaze okubeera nga bategeera ebintu ng'ebyo. Kakati munnange eyo nga tuvuddeyo kanveeyo muganda wange ono nno munnange looya ali mu buwaŋŋanguzi Kakwenza atugamba nti nno waaliwo olukwe olutegeka obulungi ennyo okuba wano e Kampala nga waliwo olukwe lw'abayiikira okubeera nga balumba eggwanga erya Rwanda n'enyiiga n'esalawo okuggalawo booda mbu olukwe lwali wano e Uganda. Kakati munnange Kakwenza ng'atutegeeza nti mmwe temumanyi kikyaliwo 2019 ekyagazaawo booda ya Uganda ne Rwanda, era agamba nti kino kyaviira ddala munnange ku kubeera nti waliwo olukwe lwali lutegekeddwa wano e Kampala, era nga lubaakingiddwa nti eyali aluwumewo omutwe ye General Museveni kennyini yabadde ku mukutu gwa X nga kwabyogerera byonna gwe muganda wange nawe osobola okugendayo n'obyesomerako. Agamba nti nno December 18 Rwanda nti yakigwamu nti waaliwo omwami ayitibwa Kayumba Nyamwasa, gwe mumanyi obulungi emboozi natono ngozibawo wano nti Kayumba Nyamwasa wano e Kampala bw'atyo, era baabyogeranga mujjukire nga boda yakaggalwawo. Kakati nti mu Mankwetu yayitibwa
General Museveni yamuyita Museveni Nyamwasa jangu Nyamwasa ngamuyita Nyamwasa jje bateese kakati bonnange nti bano basisinkana era Museveni yamusisinkanira wamu ne ba senior leaders aba FDLR ba rebels abayekera abo bumanyi group bonnange batajegamba nti ye yakuliramu ekitta bantu lukumweta kyenda mwena kakati munnange bwe batyo nga Museveni asisinkanye Ignes Nkaka okukosa ne Jean Pierre Nsekanabo mbu yabasisinkana ku private lunch ye ku farm ye ekisozi kakati munnange nti meeting eno kigambibwa okuba nti yali egendereddwamu kubanga munnange babaako engeri gye bakikolamu nti bakwate Rwanda National Congress RNC eya Nyamwasa wamu ne FDLR bagatte amaanyi basobole okubeera nga bajjako Paul Kagame bigambo byakakwenza muganda wange kakati munnange Lukira Bashaija agamba nti Muhoozi Kainerugaba yaliyo si yabaloopa oyo mbu yaliyo era bakimanye bulungi nnyo ono military advisor wa General Museveni nti yaliwo ng'atudde mu meeting newankubadde nga ye yali tayogera ate nga ayogera ki kakati munnange kati plot eno egwetya obutaka bino birema bitya kakati olwo mbu intelligence okuva mu Congo ebimanya nti abayekera ba FDLR baali bafunye amaanyi era nga bafunye eddiiro okubeera nga beegatta wamu ne Nyamwasa okubeera nga bagenda balumba nga beegatta wamu ne Rwanda National Congress RNC eya Nyamwasa bagende balumba eggwanga erya Rwanda kati munnange mu ngeri efaanaganako bw'etyo nga bwe kiri nti gaali gamaze okubeera nga gasaasaana mpola mpola mu bonga bo mu intelligence yaabwe laba Kagame bwakola ki bwabitegeera kubanga Kagame jjukira nti ya obwambega abukola sayidi zonna ate era yabagamba nti yakimanyi buli mubega Uganda nayo babega era tekiba sayidi emu kati Congo babegayo balinayo ndowooza mu magye g'e Congo balinayo bambega baabwe kakati munnange intelligence y'e Congo ebigwako okukakkana nga Kagame abitegedde kakati munnange ebyo byebyavaako okulaba nga Rwanda bwe bati munnange eggalawo gatuna booda ensalo ye gatuna wali mu ntandikwa y'omwaka 2019 nga bamaze kubeera nga munnange bakitegeera waliwo ebitatambula bulungi mu security kakati munnange ebintu ebyo Lukira Bashaija kakwe anaatera n'okudda eno e Uganda tetumanyi bw'abanga asala mugambo naye nga munnange okukasinziira ku ye bw'ate bw'atugamba era naffe tetujja kubeera nga tumuwakanya kubanga atugambye okuleka mpozi nga n'obukakafu obusingako awo naye nti kyali bwe kityo kuba ajjukira nti era ne Kayufula naye ebyamukwasa mbu yali bamaze omuteekamu ab'e Rwanda amaanyi mbu ajja bwambe wano kakati ndiyinza oba yali tit for tat nti obusungu buyinza okuba bwali awo bano bagezaako okuteekamu ono nabali naye Museveni naye mbu tuzali bakizuula nti bonna pulaani zaabwe zigudde butaka bonna beeguddemu okay naye ffe batukubira ki emiggo kakati awo otafiire yalabudde n'agamba bannange security mulekerawo okuba abantu mugee okubeera bannamawulire kubanga kigenda twononera erinnya ku mutendera gw'ensi yonna ekyo mukikume temukiddiranga kuba mutwononedde erinnya bannamawulire babeera bakola mulimu gwabwe omulambiko bulungi mu constitution ekyo mukirekeraawo otafiire yalabudde kakati tugenda sembyayo Ssemakadde ono Ssemakadde munnange kooti yamaze dde okufreezinga case
ye musango gene freezing kati munnange bino bye yabiyimiriza kitegeeza nti kooti yabiyimiriza nti temubako kyemwongerako obaki obaki bino bibalwa bibakuntumye nedda byonnaawo tetwetaaga tumale okulaba nga tulaba ebigenda mu maaso kati bino byonna jjukira nti biriwo nga emisango egy'okubeera nti nno yavuma DPP muganda wange kati munaye high court wano mu Kampala nga bikugambye nti emaze okubeera nga stoppinga criminal case against Uganda Law Society President Isaac Ssemakadde bwetyo nemuwa temporary relief while legal matters are still pending bwe bati ne bamuwayo akabemberiza agira akyanywa ku lwendo lw'amazzi muganda wange obonkenke bukendeereko kakati munnange omulamuzi Paul Gadenya ono nga wa criminal division bwatyo yasobodde okubeera nga akikola era kino munnange nekisobozesa Ssemakadde kino yakikoze okusobozesa Ssemakadde okubeera nga naye munnange asobola okubeera nga yeerwanako ng'akyalennyinga kyagizi zonna ze bamutaddeko ezigambibwa okuba nti nno yavuma Director of Public Prosecutions Justice Jane Francis Abodo kati munnange asobola okubeera nga yeewozaako okusinga okubeera nga abasajja babuli bubi kooti ebaze okubeera nga eragira nti bamuleete kati munnange omuwaabi nga ku ludda olwa DPP Joshua Byamazima wamu ne Tony Tumukunde bano baateekayo omusango nga bagamba Ssemakadde yayogera ebigambo bwe baali ku symposium eyaliwo November 18, 2024 era bwe batyo ne bateekayo ne ka flash disk akaliko katambi ka video ng'obujulizi nga Ssemakadde ayogera ebigambo bye bagamba nti ebyali eby'okuvvoola butereevu eri DPP nga amuyita amannya bwe batyo ge baalaba nti muganda wange gaali gamutyoboolera ddala ng'omukyala kakati omulamuzi Gadenya yagamba nti keesi eno akyagiyimiriza ebeere paused kubanga eno eteeka Ssemakadde mu bulabe naddala eddembe ery'obuntu era ekiyinza okuleetawo okukosebwa okw'amaanyi singa bakkiriza okubeera nga munnange bigenda mu maaso nga Ssemakadde tawuliriziddwa kakati omulamuzi era bw'atyo yategeezezza oludda oluwaabi nti akimanyi nti kigenda kulwisa ensonga mu justice system naye n'agamba nti munnange kino bakikoze okubeera nga baprotectinga eddembe lya Ssemakadde ate nga munnange kino kya makulu nnyo kale ajjukira nti Buganda Road Chief Magistrates Court bano baali mu butandikwa nga bawadde warrant of arrest Ssemakadde akwatibwe olw'okuba nti yali ignorarinze nga tatadde criminal summons tazaddeemu okuyitibwa bamuyita mu kooti nga tagisaddeemu kitiibwa yagaana yaguguba okubeera ng'agenda mu kooti kakati bannange ku nsonga eyo ne bagamba nti kale mu buli ngeri yonna akwatibwe aleetebwe wano kakati guno eno eringa second warrant to Ssemakadde gye yawa kubanga jjukira nti February 2025 omulamuzi Musa Sekaana bw'atyo yali naye amusalidde emyaka 2 mu kkomera olw'okunyomoola kooti kakati munnange zonna side zombi bwe zityo nga zirina okubeera nga ziteekayo submitingayo arguments zaabwe ku nsonga eyo mu high court 25 n'okuzomezi 7 May era nga kooti bweti begenda okubeera nga edelivaringa decision oba esalawo ku kiki oba ekiga way forward kiki ekyokuzzaako naye nga Ssemakadde bw'atyo kooti yagambye nti bino bigira bikyayimiriramu nko Ssemakadde naye tulabe butya bwe yeewozaako kubanga kikulu nnyo okuprotectinga eddembe lye nga omuntu sigenda kubeera nga nsookawo wano muganda wange gwe wenna ampuliriza wano mu mikozese nga bulijjo Uganda at large tukola kimu kukwebaza tiweebale nnyo kubaako